Obutawa bayizi kyamisana ku masomero kyekimu ku kyazuulwa ng'ekiviiriddeko abayizi obutagenda ku masomero. Bangi ku bano ne bwe bagendayo mpaawo kyamaanyi kye bayinza kuyiga anti baba tebasobola kusoma ng'embuto zibali ku migongo. Kino kyaviirako omuwendo gw'abayizi mu masomero okukkira ddala okwetooloola naddala ebitundu by'e Busoga. Kino kyawayiza n'omukulembeze w'eggwanga bwe yali awenja akalulu mu kulonda okuwedde okukkaatiriza ensonga y'abazadde okugabiriranga abaana ekyemisana okubasobozesa okusoma obulungi. Kati waliwo ekitongole kya Iowa State University Uganda ababakana ne kaweefube ow'okulaba ng'abayizi baweebwa ebyokulya nga bali ku masomero. Enteekateeka eno eyindira mu disitulikiti y'e Kamuli era ng'eri mu masomero 5 aga primary kw'ossa n'essomero limu erya secondary. Abagikulira batutte akadde okulaba oba kye baatandika kirina engeri gye kikyusizzaamu eby'ensoma by'abayizi. Kizuuliddwa nti mu nkola eno kati abayizi baweebwa ebyokulya nga bali ku ssomero okuli obuugi kw'ossa n'ekyemisana ekyongedde okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kino. Twalingirira ku bulo, twalingirira ku soya, twalingirira ku doodo, twalingirira ku mata. Of children that are malnourished, that we meet them when they are at the weakest point, don't have good nutrition, and we are able to feed them with some of the food that we produce, the Nyoyo porridge, that within 3-4 weeks, they move away from being unhealthy child to a very healthy child. Mu ngeri endala abayizi bawayirizibwa okubaako emmere embisi gye baleeta olwo ne bongerezebwako ebyo ebiba bireeteddwa ekitongole kino nga nakyo bakitaddemu nnyo amaanyi okukisomesa abazadde. Baleeta dduma abaana ayewa yatuwa ebidandaali byafumbwa galala twataamu n'amagi babayaku n'enkoko. Mu nteekateeka eno mulimu okuyigiriza abayizi enkola y'okulima emmere gye basobola okulyako nga bali ku ssomero. Era abaana basobola otwala amagezi ago boneeka kyabagasa okufuna emmere n'okufuna ebyo biva mu bye basimbye eka. Bazina enkoko ezimala okukola bazitunda bayongera ositookinga era amagi gabakuba batayire n'akanyonyi batanza mu amasomero gaibwa ga n'amasagali. Catherine Soboda nga y'omu ku batandisi b'ekitongole kya Iowa State University ategeezezza ng'enkola eno bw'egenda okuyambako n'okubangula abayizi mu nsoma empya giyite New Lower Curriculum. And the school gardens serve as living laboratories whereby the pupils can go into the garden, learn integrated science, agricultural skills, knowledge, how to grow and produce crops. And then the produce from those gardens goes directly into the school lunch. So they benefit nutritionally as they're in school learning and growing. Joseph Waibi nga yakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kamuli ategeezezza ng'enkola bweyambidde ddala abayizi okubakuumira mu masomero okwawukanako nga bwe gwali. Abaana bageza ino mu masomero n'ensoma yafuuka nnungi bw'ogenda n'amasagali primary school buti abaana bakola bulungi no bafuna ne first grade 5. Abandi babitamu ekitendo ly'okubiri bangi mu UPE school eno abaana baliyo basengane muri communion naje n'akanyonyi n'ekirala ekyo. Attendance y'abaana yali wansi no aye butimperano wetwogerera abaana bali mu 7 kujja mu maiso era buli lunaku kibayika wansi wa 65 abaida ku isomero.